Kankusokeze wano. Njagala nzannya akatambi kano mukawulire bulungi nnyo. Nabagamba tottanga kibenga tonna kikenenya ndusu. Abasajja abanyarwanda toteganyanga kubanoonya nti bafaana batya. Olingiranga mutwe gwabwe. Wulira omwami bwe yayogedde, wulira bulungi nnyo. Ebika by'essiga eryokusatu Buganda kwetudde. Era bye bituyunga ku Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka. Kabaka ayitibwa Ssaabataka lwa bukulu obw'ebika, era n'okuba nti buli mukulu wa kika obuyinza bw'alina abujja ku Ssaabataka. Tewali mukulu wa kika n'omu yeetengeredde. Era okuba omukulu w'ekika Kabaka ate kukuba nga akumanyi. Kabaka alina obuyinza okutondawo ebika. Mukulu wa Sanyakawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge jjafuta obadde ku Buganda Emmengo. Kansoke nkutegeeze munnange. Anti bagamba Dawudi Ddebuddo obudde butuuse. Wattu Mayiga dda e Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse twakutegeera dda. Tujja kutegeerera Baganda bamanyi Luganda dwogera na bulombolombo na nnono. Kansoke nkutegeeze olwali ndukuvire ku ntono. Ekisokera ddala. Tumanyi bulungi nnyo emitendera gyonna egiyitibwamu obukulembeze bwa Buganda kye tuyita political structures oba leadership structures tuzimanyi bulungi nnyo. Tumanyi obuvunaanyizibwa Ssaabasajja Kabaka bw'alina mu Buganda n'abataka obuvunaanyizibwa bwe balina. Ompulidde bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka yentamu enkulu etudde ku masiga. Amasiga be bataka. Abasigadde ne tujja ne tusaasaanira wansi okukola Buganda. Ompulidde bulungi nnyo. Njala kutegeeza olwaleero abajjajjaffe abataka abakulu b'ebika, be bakola Obuganda. Kyovula nti buli kika kyonna kirina ensibuko obutaka bwakyo, era kye kimufuula omutaka. Kati buli kika okubeera nga kirina ensibuko, Kabaka ne waba nga aseereredde wano, era abataka abo be balondobamu omulangira yenna abaalimu empeka emera okusikira Namulondo be bataka abo. Era banga tebannafuna mulangira mutuufu wa kulya Namulondo, olukiiko lwabwe olw'abataka lwe lukwasaganya ensonga z'okutambuza obwakabaka bwa Buganda mpaka ng'Obuganda bufunye omulangira agenda okusikira Namulondo. Ompulidde bulungi nnyo. Ekintu zokitegedde, toddamu kumanyira abataka, kubanga abataka nkubulidde ebibakwatako. Ekyokubiri, Ssebo Gamulengejja, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II saako kitaawe kati eyaterekebwa mu masiro ga bajjajjaabe e Kasubi ne bajjajja baseka bonna abazze babeerawo. Njala kujjukiza okujja gwe bitabo bisomo biboonise. Teri Kabaka wa Buganda yali atongozza kika kyonna nti ataddewo ekika kiikino. Ako kafu. Kabaka wa Buganda tateekawo bika. Nedda. Tateekawo bika oba tatondawo bika. Wabula ye omulimu gwe nga Ssaabasajja Kabaka kwe kulaba ekika kyonna ekiba kitondeddwawo Abaganda oba ekireeteddwa Abaganda akyekkenneenya obuvo bwabwo n'obuddo bwakyo nakkiriza okukyanjula oba okitongoza, so si nti akola ebika biteekawo. Nedda. Ate era nkujjukiza Ssaabasajja Kabaka tasobola kujjula kika kyonna kigoba. Era nkujjukiza Ssaabasajja Kabaka tasobola kugoba mutaka yenna ow'ekika akulira ekika. Obitegedde bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka tasobola kugoba mukulu wa kika yenna oba jjajjaffe omutaka nti amugobe, obuyinza tabulina. Njagadde sooka kutegeeza okuva Buganda lwe yatandikawo nkutegeeza Ssaabasajja Kabaka teri Ssekabaka yenna yali agoye mukulu wa kika, tekibangawo.
so nga ate nga bo nga baatudde abataka ate bo basobola okuteekawo entiisa. Mpulidde bulungi? Tugende mu maaso n'akatambiko. Kabaka alina obuyinza okutondawo ebika n'okubijjawo. Kabaka alina obuyinza okugamba nti Kagumba gwe mukulu w'ekika ky'ente. Mukulu, Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bugoba kika kyonna mu Buganda. Ogwo osala mugambo. Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bwonna bugoba oba bujjula kika kyonna mu Buganda. Ogambye nti Ssaabasajja Kabaka asobola okusalawo n'agamba nti Kagumba kati gwe mukulu w'ekika ky'ente. Kagumba mumumanyi. Kagumba yoli nfanfe wa mayiga wa mpuuga de mapuuga. Mumutegede Kagumba ye nfanfe wa mpuuga. Kagumba bwe yabadde ayogerako bw'atyo bw'apanga ensooleze. Ssaabasajja Kabaka tasobola kulonda mukulu wa kika. Ekika kirina amasiga, kirina emituba, kirina abazzukulu, kirina ensibuko obulombolombo n'ennono bwe bakozesa okulonda omukulu w'ekika. Ne gw'otudde Mmengo gw'osoma oba gwayonona obuva wafera obuddo ng'obukyusa mu bigambo engeri gwe gy'oyagala otegeere omusajja Omunyarwanda. Tusimbudde njala kamalira y'Abaganda bakawule bulungi nnyo. Kabaka alina obuyinza okugamba nti Kagumba gwe mukulu w'ekika ky'ente. Ekyo kifu. Abulina. Ekyo kifu. N'okugamba nti si gwe mukulu w'ekika. Ekyo kifu. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Ronald Mutebi owookubiri ne bajjajja ba Ssekabaka era tebalina buyinza bugamba nti oyo si mukulu wa kika. Singa amatabi ag'obukulembeze mu kika kyonna gavaayo ne geemulugunya ku mukulu w'ekika oba omutaka, ekika ekyo kitwala omusango ne gwowaabirwa, era bwe guwawaabirwa gutunulwamu. Bwe basalawo kooti ebeesazeewo nti okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa ono si ye musika omutuufu alina okukulembera ekika ekyo, wasobola okubeerawo okujulira kye tuyita apiiro mu Luzungu. Bwe baleeta okujulira okwo, olwo Ssaabasajja Kabaka waayingirirawo nga Supreme Court Leader. Kati Ssaabasajja Kabaka ekimuyingizaawo ye atwala obuvunaanyizibwa n'addirayo ddala ku nsibuko y'ekika kino n'engeri gye kibadde kitambulamu, n'asaba ensibuko obuboona obuddo. Olwo yatuuka atya okutuuka wano ng'alina obujulizi buli kimu, era bw'amala okwetegereza ebintu byonna nga bitambula, azzaayo okusalawo kwe okusinziira ku ye kwanoonyereza n'agamba nti okusinziira ku mmwe bimulabye nange byendabye nti ono ye mutuufu, oli mukyamu. So tava mu bbanga n'agamba nti gwe nkugobye oba nkulonze, obuyinza tabulina. Mayiga, lekerawo okukyamya Obuganda n'okwogera ebigambo by'otasobola kutegeera kubanga toli musajja Muganda. Ensonga za Buganda zireke, tojja zisobola. Tugenze mu maaso. Omwami ono yagamba bw'ati, bw'anaatereera bulungi abasawo nga balaba naye yennyini ng'awulira ateredde ng'akomawo. Abantu okubuuza obulamu bwa Kabaka nakyo era si kyewuunya. Nkakasa nammwe abali wano, singa kitaawe yalwadde, kitaawe akuzaala oba maamawo, n'owulira nti mulwadde, kaakati Kabaka ye kitaffe mu ggwanga lyonna, muntu mukulu ekyenkanidde awo. Bw'alwala era abantu si kyewuunya bwe baagala okumanya.
abakikozesa ebyobufuzi abo banoonya byabwe kuba nabo gye bali. Leero agamba kabaka mutwale ebweru enkya kabaka muleete tumulabe. Kakati n'ogamba ono ayagala ki? Awo ogenda otegeera nti waliwo ebyobufuzi ebizannyibwa. Bwe weetegereza ebintu ebyo olaba nti waliwo abazannya ebyobufuzi. Era kansuubire nti mwe bannamawulire musobola okukiraba. Musobola okukiraba nti byabufuzi. Waliyo bangi abalowooza nti bajja kukozesa nze okutuuka ku bye baagala. Naye nga ndi kakonge ka kkubo. Agamba kakonge ka mulyango bekatakuba magenda. Omwami bwe yayogerera ebigambo ebyo nga tuli mu kwejaga tubanja Ssaabasajja Kabaka. Lwaki yayogera ebigambo ebyo ng'asimba amannyo nga Magujja ekokoola ebyayi mu ssubi? No Luganda nno, era tali Muganda tombuuza kye kitegeeza. Nze nkutegeezezza nti omwami bwe yatuula mu ntebe ng'akajjadde n'atandika okusimba amannyo wattu nga Magujja ekokoola ebyayi mu ssubi, yali abasindikira obubaka bumutamanyi. Era kyali kyebonere okulaba nti Ssaabasajja Kabaka mwamunula gye yali. Bano baali bakimala dda nga maisha ggwa. Lwaki yagamba nti ye kakonge ka kkubo okakubwe katakoona magenda kakoona amadda? Kandi bavire ku ntono. Abazze bagoberera entambi zange zino mujjukira nti ebintu bingi byali bikoleddwa nga bigezaako okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka n'omuswaza ekitiibwa kye. Omwami ono ng'akwatagana ne David Wasajja Apuuli omusajja omutoolo, saako Agnes Naabaloga Ensowole ne Sara Kagere, saako Kiwolebe Male ne musajja mukulu John Katende. Baali bakoze enteekateeka namutaayika mwe batwalira obuyinza okubujja ku Ssaabasajja Kabaka kye tuyita Powers of Anthony, nga bamaze okutegeera nti Ssaabasajja Kabaka tagenda kudda. Sinakindi omutego gwe baali bataddewo ogw'akamasu nti Ssaabasajja Kabaka yandibanga yakyalako ewa Ttembo, nga buli kimu kyagenda okuba nga akola kigenda kikuba tekikkirirwa mu mateeka. Nkiddamu nti baali bamaze okuteeka enteekateeka nga Ssaabasajja Kabaka muggyeko Powers of Anthony nga bakola buli kimu. Era mu kawaayiro ke kamu ng'amaze okukola enteekateeka okulaba nti Ssaabasajja Kabaka bamufuula nti yakyalako ewa Ttembo. Bwe ngamba ewa Ttembo bamu bamukitegeera Abaganda simanyi. Kandi baddizeeyo katono mutegeere. Mwali muli wano nga tuli busa mukyala Sylvia Najjinda Luswata n'ateekawo ekisinde ekyali kisomesa ku bulwadde bw'emitwe n'akajabangu era ne bakirunkinga. Ekigendererwa tekyali nti eri abalalu bangi mu famire baani mulalu nno. Ekigendererwa kyali kyakuba nti bateekawo enkola eraga Abaganda nti olaba Sylvia Najjinda avudde n'ayogera ku kintu kino, kitegeeza kye bagenda otugamba kyandibanga kituufu. Oba mutegeera bulungi ensonga eyo? Mwenna programu agiraba. Najjinda Sylvia Luswata bwe yakola programu eya mental health n'agamba kiri personal ku ye kimukwatako. Nenzija ne mbooza maama, owaayi ewammwe ani yayita Ttembo era ani alina akajabangu ewammwe nga tamulinaayo? Era weebuuze lwe nayabya programu eyo, programu addamu ojjula ewantu wonna kubanga nalinnya mu luwombo lwe baali bategese batya. Abakulu bano baali bakimanyi bulungi nnyo nti omuntu mu mateeka bw'abanga alimu akajabangu, ebintu byonna by'abayogedde biba null avoid, tebikkirizibwa mu mateeka. Ne waba wandise kiwandiiko tekikkirizibwa bwe baali bakikoze. Kyekyamwogeza nti ye kakonge ka kkubo okatakoona magenda kakoona amaddo olw'ensonga nti abatamanya ngamba benjogeddeko waggulu wawe emmenya amannya baali bamaze otutuula nga bamaze okukola bamuggyeko Powers of Anthony. Era wattu nga bawadde omutamanya ngamba ono endagaano endala ya myaka 10 ng'afutubadde ku Buganda. Endagaano ya myaka 10, a 10-year contract. Mayiga to stay in Mengo to fulfill Museveni's mission. Mukitegedde bulungi? Bamuwa emyaka 10 contract endala afutubale Mengo akole programu ye agimale bulungi. Ndoza mutegedde bulungi ekintu kwegamba nti ye kakonge ka ku kkubo
era baali tebasuubira nti Ssaabasajja Kabaka ayinza okukola ki, ayinza okudda. We twogerera olwaleero ekitongole ekya Buganda Land Board ndi wano okutegeeza Abaganda n'okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka kyekivunaanyizibwa ku mataka gonna agatundiddwa ag'embiri ag'ensozi. Buli we kigenda okulambula ne kituukawo wayitawo essabbiiti 2 ku mwezi ng'ewantu abo batebookyezaawo baabasenzeewo. Mumpulya bulungi, bwe tebookyezaawo babasenzeewo. Mwenna embiri ezidde ewiiki eno n'amata agasendeddwa okutuuka okulaba nti ne jjajjaffe omukulu w'ekika ky'Empologoma yaluddewo okuterekebwa nga bwalina okuterekebwa olw'ensonga nti amataka gonna gabadde ettaka lyonna lyali limaze okutundibwa. Kati eno ze zimu ku mbuga ndowooza ku mbuga ezayokyeddwa kansooke mbalage naye nga embuga eno okwokebwa Buganda Land Board yali emaze okutuuka obulungi nnyo ngera amaze okulaba ki ebigenda mu maaso. Muninde okatono toza kanza nyeeno yinza okubeera kiriya. Bw'erite essabo lya Kawumpuli liyidde lyonna lisaanyeewo. Ekyokukola tekimanyiddwa, ente zaakafumitibwa, essabo liyidde, omuliro guteta, ekigenda mu maaso tetukimanyi buyego kati. Kubanga essabo eribadde erya Mulangira Kawumpuli lyo lisirise lyonna, naye abatuuze tebannaba kutegeera ki kiguddewo, wabula balabye muliro ng'essabo likoledde. Ente zaakafumitibwa mu nnaku 2 ate ne kaakati omuliro gwaka. Ekigenda mu maaso tetukimanyi. Ennono ziggwaawo zisaanawo. Buganda erina okukola omulimu gwayo okulaba nti nno ebintu bidda mu nteeko. Kati bamba gambe biki kubanga sibaina kumanya kubanga omusajja ono buli kimu akikoze kyetaagisa okukola naye Abaganda musirise bulungi nnyo. Teri n'omwanyiga ng'omusajja asaanya ebintu bya Buganda, mwenna musirise. Which is okay. Ne bagamba ekiri atabaala kikiri n'asigadde waka. Ffe tusirise, abasajja bakola buli kyetaagisa okusaanya Obuganda, muganya okuvaawo. Kati ye kyakola, ekisinga okuba kyakola kwe kuteekawo kye tuyita diversion functions. Okuba nti ateekawo emikolo egy'okubuzaabuza abantu nga ye abalaga ekintu nti Buganda eri mirembe so nga ate teri mirembe. Wano wengenda okubazannyira akatambi kano buli omu wooli ogenda kwewuunya. Mu kwewuunya ojja kutegeera lwaki ensonga zino mulina okuvaayo muzitegeere bulungi nnyo. Okusookera ddala Ssaabasajja Kabaka akyaliyo mu lubiri lwe erw'Enkoni gy'atudde. Omwami ono essaawa zino ali kukozesa ssente z'omuwoomusolo ng'avujjirira ab'amagombola okubawa pikipiki, era n'agenda mu maaso n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye okubawa pikipiki. Guno si gwe mulundi ogusoose. Ndiwo bategeeza Ssaabasajja Kabaka talina kintu kyonna kye yaagabye. Ebintu bino Mayiga abijja Museveni nga bali mu kukola kampeyini za 2026. Era kino kye bakola ekyokudonatinga pikipiki zino kyekyokukola structures za Museveni n'eza Mayiga n'akagurupu kabwe akali Mengo, naye nga Ssaabasajja Kabaka talina kintu na kimu kyamanyi. Ze zino zeyagabye wiiki mwezi guno gwennyini oguwedde.
ddala. Kubanga mukagituukiriza eno waggulu tujja kutambula ensonyi okubalaba ddala abaka tulikira wadde empya tukutuku tezitambula webale bana emirimu gya kabaka nakifuma omwanya abantu balima kati sijja kumalayo katambi kano ka ddakiika 5 nabagamba mufangayo nnyo okugoberera ebintu bira mu butambi buno. Mwami bwe yamaze okugaba pikipiki zino omuntu bagenda okuwa ekintu nga bamanyi gwani abuuzizza omusajja oyo omu ono yaani era avudde luddawa. Ssaabasajja Kabaka yabagamba talina musigire, ompulya bulungi nnyo, talina musigire. Omwami ono agenda maaso n'okukola emirimu Ssaabasajja Kabaka gye yandyabadde akola ki akola. Ndi wano bategeeza olunaku lumu Wassanya agenda bagenda vaayo bagambe ati nze Kabaka wa Buganda mukirindirire olunaku olwo agenda kibagamba ati nze Kabaka wa Buganda ekyo mukirindirire nga nkuba. Awo tuvuddewo bwe yabadde bwe twamwaliriza okugendako ekiteezi bino byayogedde. Mwamanya nga banoonya amaka ge tuyinza okulambula. Balaba omuvubuka Pius Muganga ne nnyina w'Olumulabi. Olw'okuba nti muvubuka alina kyatandise ne balaba n'amaka omuli omwami omukyala nga emirimu bagitambuliza wamu. Era kyekituleese wano. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo. N'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yagamba nti ye Katikkiro ye bw'aba yeerondedde. Mwami ono atambula akyusa ebigambo. Ekikulu si kye kyokka, ekikulu kikino wano wammanga. We twogerera essaawa zino Obuganda buli mu matigga. Era ye nga Mayiga n'akabinja ke akali mu kutabangula Obuganda n'okusanya buli kimu ng'akolaga ne Museveni ne mukama we Salimu Sale. Batambula bagenda mu maaso okunoonya buli ewali amaanyi ga Buganda. Bano abasajja bakimanyi bulungi nnyo nti Obuganda buyimiriddewo ku buwangwa na nnono. Kye balina okukola kusooka kusaanyaawo buwangwa na nnono. Ensibuko y'Obuganda n'ennono si nze siggwe wabula ensonga n'ebifo ebikulu ewatandikibwa ensonga za Buganda. Bamutegedde bulungi kati gye batandikidde okutandika okusaanyawo buli kimu. Babisaanyawo batya? Mayiga ng'akozesa state machineries oba abantu abakola mu state bajja beesenza mpola mpola
ng'era akanaakulyako amenvu ne bajjanga abalwadde abazze okufuna obujjanjabi oba okwebuuza. Bwe bamala okujja okwebuuza ne bategeera babazze kukola kye tuyita surveillance oba okubega. Baani abavunaanyizibwa ku kifo kino? Ekifo kino kirina amaanyi genkana ki? Obulabe bwe tuba tukoze obulabe ki ekiddako? Bwe bamala okukola ekintu ekyo ne basindika guruupu. Guruupu egyo babasindise eba erina ebintu bibiri byegenda okukola. One, bafuba okulaba nga bakyamya ebintu bibira bisatu. Bafuba okulaba nga bakola emikolo egikyamya ekifo ekyo. Bwe ŋŋamba okukyamya ekifo ekyo, kino kye mba ntegeeza. Singa mmanya embuga gye ŋŋenzeemu nti erimu empewo ez'amaanyi, nnyinza okukoleramu ekikolobero, empewo ne zinyiga ne zisenguka, oba n'enkyamya buli kintu kyonna ekikola mu ekyo. Nga bw'onoogenda mu kiswa n'osimamu nnamunsi ekisa ekyo ne kifuluka. Kati abaami bano bagenda ne bakola ebikolobero mu bifo ebyo ne bakyamya empewo za Buganda, ne bagoba emizimu oba emisaamu mu bifo ebyo. Ekyokubiri, bafuba okulaba ng'abantu bennyini abatambulirwako ensonga ezo battibwa. Bwe bate battiddwa bakwatibwa, ne bakomekeza mu makomera ng'abasibye. Ensonga eddako, bafuba okulaba ng'ekifo ekyo bakyonoona batya. Ebifo ebibanga bya nsozi okuli enjazi, bafuba okulaba ng'enjazi ezo n'ebizikwatako byonna bazaasa okuggyawo obulombolombo n'ebifaananyi ebiraga enkula y'ekifo n'amaanyi gaakyo. Oba ompulira? Gwe naawe ononjulira nga tebannatta musajja mukulu Beneggulu. Nkiddamu, ononjulira nga tebannatta musajja mukulu Beneggulu. Tewaali nnyo nkuŋŋaana z'abasawo ba kinnansi ze tuyita crusade, nga Silivia Mukandooni gwe muyita Mama Fiina, nga Jumba eyeyita Kabona ne mukazi we gye bakola essaawa zino. Bakolera ddala crusade oba enkuŋŋaana nga zeefaanagizaako n'ez'abalokole. Ekyo nno mu buwangwa nenno kimenya mateeka, kubanga buli mukulu alina ekiggwe kikye kyatwala ng'omuntu, kubanga buli muntu aliko empewo ezize. Njala bategeeza Abaganda mwenna, empewo za Buganda, naddala entebe za Buganda eziriko empewo tezisituka era tezikuŋŋaana. Entebe z'Abaganda eziriko empewo tezikuŋŋaana mu kifo kimu. Buli muntu mukulu mu kiggwa kye mwali oba munfuna. Luno lulimi mujja okutegeera. Katugambe nze ndiko kawumpuli, ejja kuba n'omulaliko kawumpuli wabamweyana. Buli muntu oyo abeera mpewo, abeera ntebe y'empewo eyo oba ey'omuzimu ogwo oba omusambo ogwo. We guba gwamuteeka okukola emirimu gyagwo tateekeddwa kuvaawo. Oba ompulira? Kati bano kye bakola bo bakola crusade ezo mbu ne bayita buli muntu yenna aliko empewo ezitambulirwako bagende bakuŋŋaane bakole crusade. Mu Buganda tekiriyo era tekikola. Entebe ezitulwako empewo za Buganda tezitambula nti zigende zikolera emikolo ku mulirwano oba zisinkane wantu tekizibu. Ebyo tebikola. Kati bano abantu bakola. Kiki ekibakozesa emikolo gino okubanga bakola ebintu ebyo? Kikino olwammanga. Abasajja bano Abanyarwanda okuli Kabona Jumba ne mukyala we Kulannama saako ne Silivia Mukandooni bakimanyi bulungi nnyo nti Museveni bwe yali yajja mu buyinza yakwasibwa amaanyi ga Buganda n'endagaano zaakolebwa. Museveni bwe yayita n'afunawo amaanyi, waayitawo ebbanga mpawe kaaga, yaddayo mu kifo ekyo n'akolawo effujjo, embuga n'azookya, n'abaali bakola ku nsonga ezo n'abasaanyaawo. N'amanya nti ekkuba aliggadde
Wamukitegeera bulungi nnyo. Simanyi wamukitegedde bulungi nnyo. Museveni bwe yayita nga bamuwadde amaanyi ga Buganda. Olwatuuka mu ntebe yaddayo ng'azze okuzza omuzigo. N'akola obutemu n'asaddakira n'ebifo ebyo n'empewo ne zifuluka n'abalina ozikolako n'abatta. Ekyo n'akiggalawo. Kati ebyasigala yalina okufuna abantu omuli Kulannama, omuli Kabona Jjumba n'omuli Silivia Namutebi gwe muyita mu mafiina. Ne batandika okunoonya buli muntu yenna aliko amaanyi ag'empewo omunoonya. Ebikwekwete byakolebwanga okunoonya abasawo Abaganda be battanga baalinga bakyamu. Baali bakyamu batya. Omuntu yenna aliko empewo zitambulirako owa Buganda omutuufu. No, munsonyiwe kambaterezemu kano. Ono Namutebi nabali banne bwe bagendanga okunoonya okumanya abantu abali basigadde abaliko empewo za Buganda mu bikwekwete byabangayo, battanga abo bonna abaali batuukiriza kalombolombo n'eno kembagambe nti bo tebasitukira entebe ezaabwe okutuula empewo zaabwe tezisituka genda. Ne abakolamu ekikwekwete ne batta omu ku omu. Be baasigaza abaawo abacupuli be baasigala bakolamu omulimu ogw'okukuŋŋaana buli yayina empewo oligini entuufu yasaanyizibwawo. Abaasobola okitegeera ne babuna emiwabo ne basaasaana ne bagenda. We twogerera essaawa zino empewo emisambwa gya Buganda giriira ku nsiko. Teginaatuufu we gitudde. Lwaki? We gyali girina okutuula emiti emikulu mu Buganda egisinga obungi, njagala onzikirize oba wakali nange, gyonna egisinga obungi gyasalibwa. Oluguudo nabo batolugenda kuyita eri baafubanga okulanga omuti ogwo tebaagala kumanya, baagusalanga. Muno mu mwali ng'emiti egiri Essese, egiri Essingo, egiri mu Busiro, egiri Kayunga, egiri Mukono, egiri Entebe, egiri mu Busiro, wawonna buli w'omanya omuti nti gwali gwa nnono, w'omanyi nti waali olusozi lwali lwa nnono. Kati kubanga edda bakugaa nti awo mu kitundu kyawo waliwo omusambwa gutambula ssaawa eziti kukola bwe guti, okyabiwulira? Bano baabijjawo dda. Yensonga lwaki batandika okusindika abalokole be bayita abalokole okutandika okugenda okusabira ku nsozi ezo. Naye nga okusabira bagenda tebagenda kusaba nti bagenda kusakusa, babagenze kutandika kukola buli kikobero ky'omanyi kyonna ekifulula empewo. Empewo za Buganda tezifulukangako wabula zaasenguka. Zirinda kadde katuufu we zirina okuddira. Zirinda kaseera katuufu we zirina okukola ki? We zirina okuddira. Oba mpulira bulungi nnyo. Kyova olaba kye mbadde temugoberera mwenna abali ku ground e Kampala. Enzizi ez'ennono ze mwasenangako amazzi zikyaleeta amazzi. Nkubuuza munziremu, enzizi mu Buganda wonna mu bifo by'emmenye ezaayiranga amazzi agaavanga mu miti oba mu nsozi zikyaleeta amazzi? Tezikyaleeta. Eno video gyenkoze olwaliro saagala muntu atategeera nsonga za Buganda oba nga toli Muganda oba nga toli munnansi amanyi ensonga za buwangwa nannono, ojja kudda ku video z'ebyobufuzi z'enkola olwokusatu n'olwokutaano. Eno yo sooka ogyesonyiwemukko kubanga eyinza okuba nga eri waggulu wa kutegeera ku nsonga z'enjogera.
ompulira bulungi nnyo. Wano njagala bategeera ensonga za Buganda, amanyi ensonga z'empewo lwe batuulawo bulungi nnyo. Obusozi omusanvu bukola Kampala bwaliko empewo za Buganda n'emizimu n'emisambwa kyekyatuukawo. Era genda bakubuulira obusozi obwo kyekyabutuukako. Kubanga tebasobola bagamba nsonga zino. Buli bagamba nti waliwo amaanyi baateekawo abalokole. Era waliwo amagye. Lwaki weegali? Tosobola kubuuza kutegeera. Kubanga era tojja kutegeera. Kyali nga kizibu nnyo okuwunzika Omuganda. Kyali nga kizibu nnyo okuwunzika Omuganda oba mukazi oba musajja. Oba okuwunzika mu kutegeera. Mu kaseera ke tulimu kano akakafandali ng'ejja ly'obukadde. Bakoze ebikolwa n'okwagala okutta Ssaabasajja Kabaka nga Abaganda bali bati. Ekibayita okuwunzika nga tokyasobola kutegeera kintu kyonna. Obuganda bwasembayo okuba n'amaanyi nga gampewo lwe baaganda Kabaka ogenda e Kayunga. Museveni n'amanya nti manyika kyalyo. Okuva ku olwo ddayo kebere buli ssozi lwonna olwaliko amaanyi ga Buganda oba lukyalina amaanyi ago nga ne bwe wasanga nga gye bali ojjako ngamba Lungu yalimba. Bali abantu aba wasanyakawo Charles Peter Mayiga, Museveni kennyini, Salimu Sale ne gurupu ya Mama Fiina, Kulannama ne Bawe Kabona Jumba bali mivuye gyonna. Kubanga temukimanyi. Kubanga temukimanyi. Ennyanja Nalubaale mwe muyita Victoria yali tesalibwamu musaayi. Museveni n'akwata Safe House n'aziteeka mu bizinga n'atandika okusala abana be basuula mu nnyanja. Ne mukaso w'ennyanja n'asenguka takyaliko. Naye n'asenguka nakyo temukimanyi. N'ennyanja ebadde esigaddewo ng'ennyanja eriko empewo zibadde neekusifu wamala esangibwa e Busujju mu Mityana nayo era Abanyarwanda buli kizinga kyonna kibaddeko empewo n'emisambwa nakyo baakitutte. Muganya okutegeera. Yennyama ebadde esigaddewo nga neekusifu. Ssezzibwa baamufulla kasita baamusalirangamu wali waliwo omusayi gw'abantu mu Ssezzibwa. Ssezzibwa yafuluka. Kubanga temukimanyi, temufaayo era temwagala kumanya. Embiri zonna zibadde zikolebwamu empewo za Buganda zonna Mayiga making sure nti akozesa Buganda Land Board n'abatamanya ngamba ne bazisaanyaawo. Kubanga bakimanyi nti Abaganda bw'alinyibwako empewo kizibu nnyo okusobola Omuganda tojja kusobola mmusobola. Baakola batya? Baddira
ne bateeka abasajja n'abakazi emmengo abeetuma amaanyi ag'ekiganda nga si baganda n'abeeyita abalangira n'abambejja mayiga bye yateekamu ne Museveni abeeyita baganda nga si baganda okutunda ebifo byonna eby'ennono n'okubisaanyaawo yensonga lwaki tetukyalina maanyi naye nga gyegali gasirise galinda bubeezi kaseera katuufu gyegali gasirise naye nga gwandaba olwaliro wano ojja kubuuza nti biki ebyasoba nakino kikankikuddemu mu Buganda bwe babatikkira Ssaabasajja Kabaka oba Kabaka yena agenda okulya namuno bamutikkirako n'omulongo we kubayita Kateeba oba Katebe ng'ono yakwasaganya emyoyo gyonna oba empewo za Buganda zonna kuba kisooka Ssaabasajja Kabaka tasamira basamirira musamirire naye waliwo abantu agenda akubuuza Ssaabasajja Kabaka yamutuuza ku bino byonna era yali tatebuka no emikolo egimu egyakolebwa bagikola gagenderere kwonoona buli kimu ekiriwo tebitandikidde ku mayiga bano lwamanya nti Obuganda bagenda buzaawo Museveni n'atandika okukola buli ekyetaagisa ng'akozesa abasajja ab'ettima abaganda buli kimu kisaanyaawo lwakuba tewabaddewo muwaatwa na mukutu gwogerwa nsonga zino kuzirambula bulungi nnyo kati ye Mayiga kyeyakola bw'afuuka Katikkiro ng'ayise mu kadinisa naggala buli muwaatwa gonna Ssaabasajja Kabaka mwe yandibadde afunira obubaka okuva mu bantu bamutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka gutusinze mu luli lw'egindi waliyo kino kyetaaga okukola atafuna information Ssaabasajja gutusinze embuga gundi kino kyekiriyo information tagifuna Ssaabasajja gundi abakongozi gunne gundi bali kino information tagifuna bano bagenda mu maaso ne bavuruga buli kimu lwaki kubanga bakimanya nti yes emikolo egimu tebagikola mu butuufu bwagyo naye Ssaabasajja Kabaka bw'anaamanya n'ategeeza nti bagende bakola emikolo gino kiyinza obbaleetera obuzibu nga bo ensowole ezaatuuzibwa mu Buganda kati gwe Omuganda ali awo ataamanya maanyi go we gakoma gy'oli abalamu wano mwalaba nga bakomezzaawo ebimu ku ebyo ebyatwalibwa Abangereza ne babizza era nga maanyi ga Buganda omwali engoma n'abalongo golowooza sooka wokubyemu ekifaananyi mu bintu byonna Mungereza ne badde atwala abalongo ba Buganda n'engoma yategeera atya amaanyi ge birina nziraamu mu bintu byonna Omungereza ndibadde atwala engoma n'abalongo ba Buganda nziraamu kale kankoddemu Omuzungu yasooka n'amanya Omuganda yaani amaanyi ge agajjawa ekimukuumya ebbanga lyonna mwe engero enfume n'emboozi gye babanyumiza bajjajjammwe ebituufu byaliyo teri muntu yenna mu Uganda yali asobola kulwana Baganda kubanga balina amaanyi amakusifu bemwawulira nga bakibuuka Amumbaale n'abala baalwananga ngero empewo za Buganda zirwana entalo za Buganda ne ziziwangula naye Omuzungu yamanya ekintu ekyo n'agamba amaanyi gali luddawa nti eno engoma era nga in fact ekisinga okunnyiiza bennyini abeeyita Abaganda be baabuuliranga Abangereza kiki ekyetaagisa okukola Mungereza okuba neetatudde anoonya maanyi okuba nti afuga ensi yonna buli nsi yagenda bbamu ekyobuwangwa ekyalina amaanyi n'akitwala ngolooza museum eziri e Bungereza zonna ezirimu artificial craft okuva mu Africa baamutwala butwazi nga batwala bintu byakwewunda abali e Bungereza munanjulira mugenda mu museum waliwo ne batateeka mu museum nga babirinda mu mbiri za Queen eza Charles essaawa zino nga kubawongerera okujja amaanyi agabasinze nga tegakyakola olw'okuba nti yatwala ebintu ebyo
yagenda kyekimu ku kyabiziso olw'ensonga nti amaanyi ga Buganda tegasikirwa muntu atali nnyinigo ku ssaawa ye gasobola okukolera ng'ogatutte naye tegasikirwa nti muntu gundi nze nfudde ngenda kudda mu mukono gwa gundi kikafuwe. Kyova olaba ne Yoseeri bwe yali ajja mu Buganda Abaganda ne bamuwa amaanyi gaabwe. Yoseeri oluluzikira bwe kapa oba Muhoozi oba Ssale oba ani Kaabere Janet endagaano we zikoma teziriddayo naye kati gamukuba ye kennyini okumuula omwogoleza lwa nsonga endagaano yazikyamya. Lwaki lwe baaliwo omulamu tebamusamirira? Gwe ng'oyagala okumanya nti Abasoga muyina amaanyi mudde ku nnono zammwe, ng'oyagala okumanya nti Abagisu muyina amaanyi mudde ku nnono zammwe, ng'oyagala kumanya nti Abatolo muyina amaanyi mudde ku nnono zammwe, ng'oyagala kumanya nti muyina amaanyi Abanyoro mudde ku nnono zammwe, Abakonjo mutyo, Abanyankole Bannakabala Boligino mudde ku nnono zammwe, nammwe Baganda muddeyo ku nsibuko n'ennono mutereze obuvo bwonna bwemmwe n'obuddo mutereze ente omujja kakasa nti mulina amaanyi. Nika temumanyi kubanga babasiba akatambaala naye eriyo abantu ssekinnoomu bo nga baamanya obunafu bwabwe ne basaba bajjajjaabwe ne bakola ebyamawano oba ebyamakuuno ne baga nti agundi oyo waabwe tebakyamibwako tebamuloga bwoza bamuloga alina essaba ewwe nedda baatereeza empewo zeebwe tomukyamako tomuloga tomubba tomukola ki kubanga oyo yali Omuganda omutuufu. Tetwabeeranga na basekyuliko waka, emmwanyi zaffe tebaazinoganga, tebaatuwunikanga era n'omusajja Omuganda teyalugwanga. Bino by'okuloga abasajja ne bawuuza bitandise wano jjo ku mulembe gwa Museveni nga famire ze musudde empewo ze mu kimu kisudde. N'abaana okugwa ddala okujja makya kigabalokole bizze wano jjo nga Museveni mu kimu amaze okitabangu temusobola kitegeera. Temusobola kitegeera. Nekirajala kugamba ennono si sitaani nodda. Omuzungu yakusiiga ekifaananyi nti gwe ekikyo image eyiyo. The black color and the black culture ye sitaani, which is wrong. Ekyo kikyamu. Ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Era Katonda alina ensonga lwaki oli muddugavu, oli mu Faransa, oli mu Ngereza, oli mu Germany, oli mu Canada, oli mu America. No, alina ensonga lwaki. Era ensi n'agikwasa mirembe ogikole mu buli ky'oyagala. Kyowulira kyofunamu emirembe n'amaanyi naye n'akiwa okwagala kwe n'amaanyi ge. Kati gwe baakuddira kkala enzirugavu ne bakugamba nti sitaani muddugavu naawe n'otakibuuza yi mu bantu bonna lwaki ate sitaani muddugavu? Mu nsi yonna era gwe Omuganda mu nsi yonna era gwe Omuganda gw'omu ku bantu abasooka okwambala engoye ng'ozikola mu mbogo. Ddayo osome Bibbuliya ekugamba nti Adamu ne Eva baali balina engoye baali beesiba bikoola. We baalira apo gye bakugamba nti baali ekibala baali beesiba bikoola. Ne ggwe jjajjawo yali yeesiba olubugo ng'alujja mu busuuti, alujjamu omutega answera, alujjamu ekizibaawo, alujjamu ebikunta. Era nga ne obanga Katonda akuyise ng'ogenze okukaja telebekedde ennyindo ennyindo gye ziregera mukoka era baakuziikanga mu ssaanda za mbogo, nakyo temusobola kitegeera. Nigwe Omuzungu najja nagamba nti backcloth olubugo lwa sitaani. Naawe nojja n'engalo Yesu olubugo lwa sitaani. Lwaki? Kubanga mu buvo waffe n'obudde obaddugavu naddala Abaganda olubugo lwali lugoye nga mwetukolera ebintu byaffe byonna, era ng'olubugo tulwambala tulwebekka tutereka